okwongera ettaffaali mu misinde egigenda okutuukibwa ku ssande eno nabo ne bakwata mu nsawo mu kasente ke baakakolawo akatonotono kuba badde babagalidde emyaka ebiri kati tebasoose okukwatawo naye akabatooleko bajje bagule emijoozi nabo beetabe mu misinde ku lunaku olw'essande nga tulwanyisa obulwadde bwa mukenenya. Mukama wange ettiimu eno kwe kukusalako nga bwatutwala olw'abavubuka ne kali ensinga okwagala ak'okwewummuzaamu Mukama waffe ettiimu eno Mukama wange era emijoozi Gino. Okay. B2C njagala mwenna okubaaniriza wano. Mukoze bulungi nnyo kubanga olutabaalo luno lusimbye nnyo ku bavubuka. Abavubuka tetukyasobola kwebalama ntabaalo zonna ezizimba era ezikulaakulanya eggwanga lino. Tero bagamba tetujja kukoma kwewaana bwewaanyi nti abavubuka ffe tusinga obungi. So what? Ani agenda obalwanirira? Mwe mwennyini teri agenda kulwanirira abavubuka ba Uganda n'abavubuka ba Uganda okuggyako ffe ffennyini mu ngeri y'obuvunaanyizibwa, mu ngeri y'amagezi, mu ngeri y'okwewaayo twenyigidde mu ntabaalo zonna ezizimba obwakabaka buno n'ezizimba eggwanga lino. Temukyasobola kulerangalo kati ndaba indasitule yamwe egenda kufuna obuzibu erowooza nti egenda kutega emikono mu gavumenti. Ekyo kiyinza okusaanyawo indasitule naye mwe mwennyini mulina okugikulaakulanya n'okukola n'amaanyi gammwe nga musitula obuyiiya bwammwe. N'olwekyo nsanyuse nnyo bwe ndaba nga muvuddeyo aba B2C. Muziki wammwe ne byonna bye mukola mbyagala nnyo, binyumira nnyo. Ndaba nti ebiseera byammwe eby'omu maaso bitangaavu. Ate ke mutuuse wano empawo ne zibafuwako biyinza okutereerera Obwakabaka tulina enteekateeka era maaso tujja kuba tujanjula tugizimbe neetera okuggwa. Etunuulira indasitule eno nga indasitule. Si bakozesa bukozesa mu byabufuzi nga byentandise okulaba. Ejja kusaanawo tunaginoza nti naye nga tuzimba emirandira kwe tulowooza nti kweyina okutambulira. Ntandise obeebuuzaako ebyo tumaze obikuŋŋaanya tuli ku ddaala ddeneko naye nsanyuse mwe mwegasse ku lutabaalo luno era nkakase lukusa. Omulamwa guli ku mukenenya ffe tageti eba oli awo esooka. Oyinza obutaba tageti gwe ng'omuntu omu naye mu kusitula n'okuzimba eggwanga lino tulina okutunira bannaffe abalina okusoomoozebwa mu bufu. Tulina okubawanirira, tulina okubayamba, tulina okusaasaanya amawulire. Sirina nnyo kkubo kkulu eriza kusaasaanya amawulire mu kukira mu abayimbi. Olwaleero bwe muyingira olutabaalo luno tuba tutandise okusemberera okulukusa. N'olwekyo mutukoze bulungi era naffe tubaaniriza era njabbaloope wa mukama wange Katikkiro mubadde wano era ndi mwetegefu era mumativu bakwasa emijoozi gino n'omutima ki gumu. Twongera kunga ebibiina by'abayimbi ab'enjawulo mu ggwanga lino, abantu ba Kabaka ffenna nga tetwekutuddeemu mawanga gaffe mu ddiini, mu byobufuzi, nze byempita buntu katoole ebitawaanya eggwanga lino. Entabaalo ez'ebyobulamu tulina zikwasiza nga tuli omuntu ki nga Kabaka bw'avuddeyo okubirala ku fistula ku Nalubiri Sikosel kati ku Mukenenya. Mujje buzi ffenna tumugatteko ku lunaku nga 3 kijja kunkola bubi ku Sande nga sibalaba naye yennyini nannyini si kwe kubalengerako nga bwe muli era mutuuse. Saagala kulwawe emijoozi ndi mutego gibakozesa. Amina. Ofisi eno temugitya yammwe. Abagiyita eno abasobola bajja wano mujje tulumbe. Tokijangu saleko siyamu. Nti sasa nyoka buka ba.
oyinza n'okweza nakayingizi nesinya mu mujeeri enyini ali wano kakati jala kutwala omukisa guno mujozi banaffe aba B2C abaana ba Kabaka abavubuka nga bayingidde olutabaalo luno okubakwasa emijoozi gino tugende tutabaale gende kuza omwezi 3 byonna byonna bisooke biyimirire ebe munaabayo nesho ziyimirire ono Kabaka yagenda ofuluma ki olubiri n'olwekyo mujje tudduke tugobe mukenenya siwe wao tulinga bagenda kuzika ekintu kyetulimba kyesanyu mulimba abaluma ekintu ekinawe ekitiibwa tugenda kusaba abayimbi baffe bano tebagenda okutuwa bayibu ero gyetukutte basajja akayimba kaffe bayibu ate kyenva nkwagala ate munambawano nga temukoseemu Weka anzijudde mu mutwe gwe kifuba mu mutima mu magumba weka anzijudde mu mutwe mu kifuba mu mutima mu magumba Liyo kwagala nga tusa mukolo nafuna kikolo kati yo kwagala mugenyi mukulu sade era kufutuka mu ngeri enjawulo tulumbe nalo lwanisa obulwadde mundeesa akabugu mutabalo luguse